Amakulu kakiiko akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Wakiso akakulemberwa omubaka omukyala owa disitulikiti eno Betty Ethel Nalwima balabudde ekitongole kya NEMA nti obudde bwonna baakudumira bannawakiso beekolere kubasaanyaawo ennyanja nga bagisimamu omusenyu kuba abanema bano tebabagambako olwo ne badda ku muntu wa wansi ne batulugunya. NEMA twagala okubawa warning kuba tubayise tubagambye balaga nti bo ku nsonga ezikwata ku musenyu mu nnyanja okugusima tebibakwatako, naye twogera eri aba NEMA ng'abantu bano mbasima mubalaba, abantu bano bayonoonye ennyanja nga mubalaba. Essaawa eno wetwogerera okusima omusenyu mu nnyanja kugenda mu maaso kuba bagamba nti obaani bannawakiso bagenda kutabuka, bannawakiso bagenda batabukira. Bano babukeereza nkokola ne boolekera mu bitundu by'e Kasanje ku mbalama z'ennyanja Nalubaale okulaba embeera ennyanja eviiriddeko ebitundu by'Entebbe okwanjalamu amazzi nga kati obutale n'oluguudo lwa Kampala-Entebbe biri ku bwerinde bwa kusaanawo. Akakiiko kano katuulako bammeeya okuli ow'e Katabe Ronald Kalema Basammulekere, ow'e Kasanje akulira entobazi mu disitulikiti eno Esau Mpoza n'abalala bangi nga kibabuuseeko okutuuka ebubembere ng'abasima omusenyu baguyiye mu makubo okubalemesa okutuuka ku nnyanja gye baguyiikula nga bano balabiddwako nga basobedde nga n'abamu basazeeyo okuguwalampa ekibatwalidde ebbanga okuguyitako. Abasajja ku mwalo gw'okulira NEMA Dr. Kankwasa nga tonagoba abantu balina bimuli mu lubigi jangu e Kasanje njagala otunulira ekiriwo ennyanja ejjudde everywhere buli wodde amazzi gajjudde wali ekitubule. The effects are here. Basima omusenyu muli eyo mutudde ma ofiisi gammwe. There's nothing you are doing. This is very bad. Ensi yaffe tugiriddemu obufiififi, ensi yaffe tugimazeewo. Kakati bwe baategedde nti tujja okulambula buli muntu n'avaawo. Tuli wano ffe. Omuntu wa bulijjo asimbye enva, alimye ebitooke, asimbye kalitunsi agobebwa. Abantu bano bakola misana. Abasirikale ab'amagye abakwata ebyennyanja neebuuza bali luddawa. Ndowooza kyalibadde kyekiseera abavunaanyizibwa buli omu okuvaayo. Ebintu nga bino bikolebwa misana tebikolebwa kiro. Omusenyu guno bagusika misana mu nnyanja tebagusikaayo kiro. Gavumenti ebeeko kyekola. Tumanye nti gavumenti bwekwata n'ekiragiro kya pulezidenti bw'abaga nti abantu abali oba abasima omusenyu oba abayonoona obutonde bw'ensi ng'ekiragiro akyogedde kibeeko ekikolebwa. Oluvannyuma bayiseewo kyokka kibabuuseeko okusanga ng'abasima bamazeemu dda omusubi nga basanze wakati mu nnyanja waazimbibwayo dda obuyumba bw'obutimba n'okusimbayo ebyuma. Bawanjagidde Ssenkulu wa NEMA okuvaayo bunnambiro nga bwe kitaabeereko ekiddako kyandibeera ekibi kuba bakooye ejjoogo. Nga singa omuntu abadde ng'avunaanyizibwa ku buwangwa bw'eggwanga lyaffe ennono yaffe ennyanja nga bwefaanana nga muntu akuliddeko agimanyi tasobola gyonoona bw'ati. Nze mmanyi nti abantu abaatwala obuvunaanyizibwa ku nnyanja eno si bannaggwanga batuufu kubeera ku kitundu kyaffe kino. Omubaka Nalwima ategeezezza nti ensonga eno wakujjanja mu Paalamenti kuba embeera esusse obw'omulunzi. Tugenda kukkiriza abantu kulekera kuddira nnyanja erumba abantu b'omu Katale ery'e Nakiwogo naye nga bitandikira eno. Naye ensonga eno era Paalamenti yunezzeemu tugenda kuba amangu ddala nga sessions ezirina omwo zituuse nga zitandise tugenda kugiwaaba mu Paalamenti ya Uganda. Minisita w'obutonde bw'ensi ajje atunnyonnyola eddala kiki ekigenda mu maaso. Yakulira ebyentobazi mu disitulikiti eno Mpoza Esau agamba embeera eno ebasobedde nga wekituuse weetaagisaawo amaanyi ag'enjawulo okuva mu NEMA ng'agamba nti buli lukya abantu abasaanyaawo entobazi n'ennyanja beeyongera. Obusobozi bw'okuggyayo equipment eyo gye tulabye ku nnyanja oba ebyuma bye tulabye ku nnyanja kyetaagamu okusooka okukolaganira wamu n'ebitongole biri ebirala kubanga nga disitulikiti terina busobozi busobola kuggyayo bintu ebyo nga bw'obirabye kubanga ezimu zirabika cages endala bya kusima musenyu. So twetaaga okukolagana ebitongole biri. Disitulikiti nga yokka tesobola kuggyayo byuma ebyo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.